Popin Media. Alinnya Rebecca Kadaga. Okwemulugunya okwange kugenda eri Madamu Stella akola mu ofiisi y'NRM. Ennaku z'omwezi nga 5 essaawa zaali 6:25 nawanika omukono ne mbuuza Madamu Stella mu ofiisi y'NRM. Ne mubuuza ebigambo bino nti Madamu Stella bwe mbanga ndi registrar omulimu gwa registrar guggwaawo NRM njiwagira nze ngenda kufuniramu wa. Stella yaŋŋamba muli baddembe okugira mu position gye mukola ki gye mwagala. Akalulu akasooka bwe kaggwa nasalawo okuleeta erinnya lyange sekuyitale ku bakyala nayita mwana opozi nga teryanvuganyizza. Naye essaawa zino Stella babadde basoma amannya nga akalulu kagenda okuddibwamu. Stella erinnya lya Rebecca Kadaga lisazizzaamu. Siri mumativu ku kintu ekyo ate nga ye yatuwa go ahead okuba nti tukola ki twesimba okuba obwa registrar bukola ki buggwaawo. Erinnya Mirembe Aneti nga nze abadde supervisor w'omuluka guno ogw'Ebukolooto. Ng'ennaku z'omwezi 5 twalina okusoma ofiisi y'NRM e Kayunga ng'aba Town Council. Ne bwe baatuyita twasoma engeri gye tugenda otambuzaamu akalulu. Omu ku ba village registrar bange be nali nnina yawanika omukono n'abuuza nze nga village registrar akalulu kano kagenda bino bya kamyufu bwe binaggwa n'asigala wa. N'abuuza Madamu Admin nsobola okufuna we neenyiga. Madamu Admin n'atuddamu nti akalulu kano kamyufu kagenda kuggwa we kanaggwa n'osigala mu bbanga. Madamu Admin n'atugamba nti bw'ofuna we weenyiga weenyigewo kasitaba nga waliwo space ekikola ki eriwo. Ekyamazima kye twakola Town Council nga bagizzeemu yonna ey'Ekayunga ba registrar bangi abafuna ebifo ku bukiiko obw'enjawulo. Naye alaba kubaffe ab'Ebukolooto ng'ate twamubuuza ye n'atuddamu bw'atyo. Ye n'ekirala nze saasabye kalulu ng'omuntu nti nzize kwesimbawo wabula olw'amanyiga nga abavubuka ge bandabamu kwe kuŋŋamba nti nedda neeyabadde azze okwesimbawo yangaye nedda nze experience gye naye ate ggwe oyinako amaanyi ne experience osobola otusakira bavubuka kwe kuŋŋamba jjayo erinnya lyo ogende okola ekyo ofune ekifo kwe kufuna ekifo kya finance ku bavubuka ku muluka gw'Ebukolooto. Town Council mwe bali Kayunga Town Council ba registrar bangi bafuna ebifo ebyenjawulo ku bukiiko obutwala ebyalo. Omutawala guvudde ku kalulu akajja erinnya nze Nakabugo Rita Matovu nga mbadde neesimbyewo ndi mutuuze wa Kamunyezo nga mbadde neesimbyewo n'omwami Kagwa Kasolo ku kifo kya finance naye wabavudde ne bagamba bakoseza obukumpanya jo baatugambye nti akalu kaddibwamu olwaleero era ntukunga abantu nga ne tugondera amateeka gaabwe nga bwe kyabadde byewunzisa biraga nga kulonda tukubaddeewo balangidde bulangirizi gwe nabadde nvuganya naye nga tojo nadde muwangudde yaddusa ku kisaawe n'agenda kyenzako siri mu mativu mu ekyo akalu kaddibwemu akaddibwemu